أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bakadde banga bebitibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tulina essanyu nga twebaza ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga akyatukuumidde ku mwaliiro gw'ensi ye gye yatonda subhanahu wa ta'ala, gy'alinako obusobozi, gy'alinako obuyinza, gy'alinako ebiragiro ebya buli ngeri n'ebitonde byonna ebirimu. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala kyatuwaniridde kuyo n'okusalawo kwe n'okwagala kwe nga tegabadde magezi gaffe okusigala nga weetuli, okujjako kubadde kwagala kwa Allah tabaraka wa ta'ala na kusalawo kwe na kukkiriza kwe tusigale nga weetuli. Oba oli awo kisobola okubanga okusigalawo kwaffe weetuli olw'ensonga Allah gy'atwetaaza okutuukiriza, n'okusigalawo kw'abasigadde naye esobola okubeera ensonga Allah lwaki abaleseewo naki kye balina okutuukiriza. Tumusabe nga Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna okusigalawo kwaffe atuyambengako kutufuukira ensonga ey'okweyongera okukola obulungi n'okunoonya kyetaaga tukole, tubeere nga tukikola biidhnillahi ta'ala. Era Allah tubeere nga tumusaba buli gy'atuyambeko ebbanga lyanaamala nga atuleseewo, atuyambeko atulage byateetaaga tukolere mbuwangaazi bwaffe, tubimanye tubirabe, era Allah atuyambeko okubeera nga tubyewala. Baganda banga b'ebitiibwa, bakadde baffe, bammemba bwe tuli ku mukutu gwaffe guno ogwa al aqidatu awala, bwe twakkiriziganya nabo nti omukutu gwaffe guno kye kugenda okusinga okusimbako ennyo essira, okuteeka omulaka ku kyo kwe kujjukiza baganda baffe ekikwatagana ku nzikiriza yaabwe y'obusiraamu. Kubanga mu kubeera abasiraamu abatuufu mwe muli okuwona. Fa innahu la sa'adata fi dunya wala fil akhirati illa bitahqiqi tawhid. Saada, ekigambo as-saada kitegeeza okufuna okwesiima, kitegeeza okwesiima. La sa'adatan fi dunya, tetusobola kufuna kwesiima wano ku duniya wal akhirati, wadde ku nkomerero, illa bitahqiqi at-tawhid, yani okujjako nga tuyise mu kukakasa n'okutuukiriza mu butuufu bw'okutuukiriza at-tawhidu. Nkiddamu baganda bange, la sa'adatan fi dunya wala fil akhirati illa bitahqiqi at-tawhid. Tewali kufuna kwesiima, tewali muntu yenna asobola kufuna kwesiima, fenna
tetuyinza kufuna kwesiima, tewali kwesiima kwonna wano munsi wadde ku nkomerero okujjako nga okwesiima kufunwa na kutuukiriza tawhidi nga bwateekeddwa okutuukirizibwa. Tawhidu kitegeeza okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mbwomu bwe. Baulama tawhidu bamwawulamu emiteeko esatu. Wekibayita atawhidu arrububiya, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bulezi bwe nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi, ye yatonda ebitonde byonna ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu n'ensi n'eggulu. Wa tawhidu al uluhiya, n'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mbwomu bwe. Wa tawhidu al asma'i wa sifati, n'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'amannya ge wamu n'ebitendo bye. Kati la sa'adatan fi dunya wal akhirati illa bitahqiqi at-tawhid. Tetuyinza kufuna kwesiima, emitawaana gyonna gisobola okusigala nga weegiri, okubonaabona kusobola okusigala nga weekuli, ebizibu bisobola okusigala bantu nga weebiri, bisuubirwa kuggwaawo ddi ng'abantu batuukiriza okwawula Allah tabaraka wa ta'ala nga bweteekeddwa okwawulwa. Wa kalimatu tawhidi, n'ekigambo ekyokwawula Allah subhanahu wa ta'ala Allah kiyafunza, ng'ekigambo ekyo senga kibeera kiyitiddwamu nga Allah bwe yeetaaga kiyitwemu, Allah aba ayawuddwa nga bw'ateekeddwa okwawulwa. Kati okwesiima mu nsi ne kulabika, okwesiima kwa akhira ne kulabika. La ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah. Kalimatu tawhid, kalimatu islam, kalimatu shahada, kalimatu ikhlas, ago gonna mannya ga kigambo ekyo baulama nga bwe bagarattaba. Kye kigambo kya la ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah. La sa'adatan fi dunya wal akhirah illa bitahqiqi at-tawhid. Omuntu yenna yeetaaga okufuna okwesiima mu bulamu buno obwensi n'obwakhira, afune okwesiima. Bwe twogerako okwesiima okw'olunaku lw'enkomero tutegeeza muntu Allah kumuwonya muliro abeere ng'amuyingiza jana, teri kusuubula. Naye ekigambo ekyateekwawo mwe tusobola okuyita okutuukiriza tawhidu nga bwateekeddwa okutuukirizibwa mu nsi muno, kalimatu la ilaha illa Allah, kye kigambo kya la ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah. Ekigambo ekyo kitegeeza kikyo nga kyokka, kitegeeza nti la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewali ateekeddwa kusinzibwa mbutuufu okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya kalimatu shahada, kye kigambo ekya okukakasa. Kubanga bannange mukimanyi nti omuntu yenna bw'abanga ayingira obusiraamu bamugamba tola shahada. Watodde shahada? Nti nedda, nti ate wasiramuse. Bannange gundi yasiramuse era agenda kutola shahada. Kalimatu shahada kye kigambo ekyokukakasa. Omuntu yenna bw'abanga ayingira obusiraamu ababeerawo bamugamba nti gamba nti ashahadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Babeera bamugamba kigambo ekyo, wahiya kalimatu shahada, kye kigambo ekyo kakasa omuntu kyayogera nga akakasa nti oluvannyuma lw'okusiramuka, oluvannyuma lw'okwatula ekigambo kino nkakasizza nti tewali asinzibwa mbutuufu okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye nkakasa nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu muddu wa Allah azza wa jal, ate nga mubaka we. Wa miftahu dari saada, era kye kisumuluzo by'ebisumuluzo by'ennyumba ey'okwesiima. Amakulu omuntu yenna anoonya okufuna okwesiima, ayina kuyita mu kigambo kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ekyo kya la ilaha illa Allah wa hiya asimatu liddami, kye kikuuma omusaayi gw'omuntu.
amakuru omuntu yenna kasitalo atola shahada mateeka g'obusiraamu ne bwe tubeera nga tulina entalo ez'eddiini ezirwanibwa ne tutuuka mu kitundu nga mulimu omuntu yatola shahada tetukkirizibwa kumukwatako wadde okumutta. Kyekigambo ekikuuma omusaayi gw'omuntu wal amwal, kyekigambo ekikuuma ebyobugagga by'omuntu. Amakuru omuntu yenna kasita asiramuka ekigambo ekyo aba afunye security ekuuma emmaali ye. Wa dhurriya, kyekigambo ekikuuma enjo z'abantu. Amakuru omuntu yenna buli lwatola shahada ne tukakasa nti omusajja yatola shahada, kiba kitegeeza nti tetukkirizibwa kuyiwa musaayi gwe, tetukkirizibwa kukwata ku mmaali ye, tetukkirizibwa kukwata ku bantu be. Kiki ekimuwadde omukisa ogw'enkizo eyo? Kigambo shahada. Baganda bange, ekigambo kya la ilaha illa Allah nkimanyi nti kigambo yonna buli muntu yenna yali atudde n'asoma ku busiraamu ekigambo ekyo akimanyire akiwulira. Naye nze saagala kwogera ku kyo nga kyo, wabula kye neetaaga okwogera ku kyo bakiyita muqtadayaati kalimatu tawhidi min lawazim, okwogera ku bintu ebikakatirwa ebyo tteeka ng'omuntu ateekwa okuba nabyo nga byo tebiteeka kwawukana na kigambo kya la ilaha illa Allah kalimatu tawhid. Muqtadayaati kalimatu tawhid min lawazim, ebintu ebisaana ebikakatirwa ebyetteeka ebirina okutambula bulijjo ne kalimatu tawhid. Amakuru nti omuntu yenna kasita agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, waliwo ebintu ebiteekeddwa okukigoberera, byateekeddwa okulondoola okulaba nga tebimusuba, okulaba ebbanga lyonna ng'abirunda obutaayobukana nabyo biidhinillahi ta'ala. Shahada yene eryoke ekakate, olwo alyoka abeere nga yagitoola mu butuufu era abeere nga ajja kufuna empeera muyo era adde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga musiraamu asaanye. Ekigambo ekisooka abooluganda ku bintu ebitukakatirwako okuba nabyo ku kigambo kya la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah, albara'atu tamma min kulli ma'budin siwa Allahi azza wa jalla. Okwesamba, olwesamba olujjuvu nga twesamba buli kintu kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna buli lwagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ateekeddwa okubeera ne kyebayita albara'atu tamma min kulli ma'budin siwa Allah. Ateekwa okuba n'okwesamba, olwesamba olujjuvu nga yeesamba buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah azza wa jalla. Buno obudde n'ekifo kino mwendi insha Allah olwaleero si kyakwanjuluza biki ebisinzibwa ebitali Allah, wabula Allah bw'anaabanga atuwadde insha Allah obuwangazi maaso eyo tujja kulaba kiki ekitibwa okusinza ekitali Allah na biki ebisinzibwa ebitali Allah. Wabula wano ekinkwatako kulaga nti omuntu yenna buli lwogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah min muqtadayati hadhihi alkalimati at-tawhid albara'atu tamma, okwesamba olwesamba olujjuvu min kulli ma'budin siwa Allah, nga weesamba buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah azza wa jalla. Singa omuntu shahada eyo gireeta n'osigala ng'okyasinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala, okyasigala ng'osuubira nti wali asobola okuwa omukisa atali Allah, okyasuubira okyayinamu okusuubira nti waliwo ayinza okutuusaako obuzibu atali Allah tabaraka wa ta'ala, okyakukuta n'obubbo mu kitanda, okyakukuta n'abaana, okyakukuta n'erizi mu baana bo, okyayina obutanga mu lujja lyo mu mulyango gwo nti ogema bulwadde, shahada oba tewagitegeera. Kati omuntu yenna buli lwateeta shahada ateekwa okuba ne kibayita albara'atu tamma min kulli ma'budin siwa Allah, okuba okwesamba olwesamba olujjuvu nga yeesamba buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo ye lazim esooka
ku muntu ayagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ensonga ey'okubiri egamba nti ni muqtadayati kalimatu tawhidi ifradu llahi ta'ala wahdahu bil khalqi war rizqi wat tasrifi wat tadbiri wal amri kullihi lillahi azza wa jalla. Omuntu okubeera n'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala bil khalqi mukutonda nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda buli kintu kyonna ekiri mu nsi n'ekiri mu ggulu. Ekyo oteekwa okubanga okiina. Ekyokubiri wa rizqi, oteekwa okubanga Allah omuwawula nti Allah subhanahu wa ta'ala yagabirira ebitonde byonna ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti byonna abantu bye musinze ebitali Allah tabaraka wa ta'ala la yamlikuna lakum rizqa, sibi ebifuga rizqi yammwe. Fabtagu inda Allahi rizqa, buli muntu yenna anoonya okugabirirwa kunonyewa Allah tabaraka wa ta'ala wa'buduhu, Allah mumusinze, washkuru lahu, era mumwebaze. Ifradu Allahi bil khalqi war rizqi, okwawula Allah tabaraka wa ta'ala bulijjo mukubeera nti Allah ye yatonda ne mukubeera nti Allah yagabirira, wa tasrifi n'okubeera nti Allah yakyusa ekyo kyabeera yagadde, wa tadbiri n'okuteekateeka nti kino kigenda kubeera bwe kiti, kino kigenda kubeera bwe kiti, wal amri n'okubanga Allah tabaraka wa ta'ala yayina okuwa ebiragiro mu nsi. Allah yagamba mu Qur'an nti ala lahu al khalqu wal amru fatabaraka Allahu rabbul alamin, nti mazima ddala ebiragiro bya okutonda kwa okukola kwa Allah tabaraka wa ta'ala, okutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal amru n'okuwa ebiragiro mu nsi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yali tasobola kutonda nsi eno n'agirekera abantu be babeera bawa abantu bannaabwe ebiragiro. Allah yatonda ensi eno subhanahu wa ta'ala nga Allah bwe kuli nti okutonda ensi n'okugisaawo n'ebitonde ebigirimu kukwe, era n'okugiwaamu ebiragiro kukwe. Tewali muntu yenna akkirizibwa kujja neyepampalika n'atandika okuwa abantu ebiragiro nga byawukana ku Allah byeyabawa. Kakati omuntu yenna yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasul, min muqtadayati hadhihi alkalima, ekimu ku bikakatirwa ekigambo ekyo ifradu Allahi subhanahu wa ta'ala, okubanga oyawula Allah tabaraka wa ta'ala bil khalqi, mukubeera nti Allah yatonda ye mukozi, yatonda ebitonde bye, wa rizqi, era Allah yagabirira subhanahu wa ta'ala, Allah yakyusa embeera, wal amri, era Allah yawa mu nsi ebiragiro. Lazimu min lawazimi kalimatu at-tawhid, ekyo kiteekeddwa okubeera mu bintu ebyobwetteeka ebiteekeddwa okugoberera ekigambo ky'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Buli muntu yenna kyateekeddwa okuba nakyo. Muganda wange oteekwa okukimanya nti shahada eno ekimu ku bintu byalina okubanga ekusigamu kwe kukimanya nti eyakutonda ye Allah tabaraka wa ta'ala, weewala okukola ebinaamunyiiza, onyikira okukola ebinaamusanyusa. Ekyokubiri otegeere nti Allah yakugabirira, buli budde obeere nga gw'onoonya okugabirira, okimanye nti Allah yakyusakyusa embeera. Bw'olwawo ekintu kyonna ekize ne kikyukakyuka mbulamu bwo, oba kikyusekyusa embyanfunayo, oba kikyusekyusa embyobadde osuubira okutako, manya nti Allah wange yakireese. Okumanya nti Allah yateekeddwa okuwaako ebiragiro. Buli kiragiro kyonna ky'onoowulira nti kivudde wa Allah tabaraka wa ta'ala, bw'onoobeera ng'ekyo kimanyi, kijja kuyambako muganda wange okubanga shahada yo ginyweza n'okubanga okigoberera. Ekigambo ekyokusatu ekiteekeddwa okugoberera ng'era kyabwatteeka, okubeera ku ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, tahqiqu tawhidullahi al-uluhiyya, kwe kubeera nga onywereza ddala ng'okakasiza ddala okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe, okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu yekka. Ekigambo ekya Buluganda kikulu. Allah insha Allah bwana banga atuwangaziza mu maaso eyo, ebyo byonna tujja kubituulira mbugazi. Naye ikhtisaran nti ekimu ku muntu byateekeddwa okuba nabyo, ogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah
wa anna muhammadan rasulullah ekimu kubiteekeddwa okugoberera ekigambo ekyo tahqiqu tawhidu al uluhiya kwe kunyweza n'okukakasa tawhidu ow'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala ow'okufuula Allah omu yekka wa huwa ifradu llahi ta'ala wahdahu bil ibada nakyo kwe kwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu kusinza kwasinzibwamu okusinza adh-dhahira okusinza okujjanga kwa lwatu kulabwako walbatina n'okusinza okujjanga kwa kyama nga amakulu nga waliwo okusinza okuzenga kwa kyama sawaun kanat hadhihi al-ibada nawakubadde nga okusinza okukubadde nga qalbiya nga kusinza kwa mu mutima nga tekulabwako tujja kulaba ku anwa'u za ibadati okusinza okw'omutima obanga ibadati za qawliya tata'allaqu bil qawliya bigambo tata'allaqu bil lisan omuli okwogera obanga ibada fi'liya nga ibada za biko tata'allaqu bil jawarihi nga zikwatagana biyungo bya muntu ebyo byonna oteekwa okubanga obyawulidde nga bya Allah subhanahu wa ta'ala nga toyogera kigambo kyonna okujjako nga Allah gw'onoonya okusiima nga tokola kikolwa kyonna okujjako nga Allah gw'onoonya okusanyusa asiimakkirize abantu bano bannange be mulaba betunoonya okutusiima wallahi omuntu tagenda kukusiima olwalera akusiima mu kino ekyajja kunyigira mu kiri olwalera akusanyukire mu kino luli akutamu mu kiri naye Allah waffe tabaraka wa ta'ala bw'abeera asiimye omuddu abeera amusiime insha Allahu ta'ala kati mugezeeko nnyo bulijjo okubeera nga mukolanga kyonna ky'obeera okola ekigambo kyonna ky'ogenda okwogera ng'onoonyaamu kwawula Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa la khayra fi kathirin min najwaahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يقام الله تبارك وتعالى nti abantu batula mu nkuŋŋaana zaabwe nnyingi badda mbufu ebbali ne babeera nga bali bokka na bokka naye Allah yagamba nti nagiweezo ze mulaba abantu ze batuulamu ezisinga obungi tebalina kalungi ke bazifunamu okunnyako za mirundi esatu esooka man amara bisadaqati oyo abeera alagidde abantu okusaddaaka bweza abantu ebbali baga nti bannange musaddaakeeko au ma'rufin oba omuntu abe azizza abantu ebbali n'abeera nga abakubiriza okukola obulungi au islahi baina nnas oba oyazizza abantu ebbali naye ng'anoonya kulongoosa wakati w'abantu yagamba Allah mu Qur'an nti waman yaf'alu dhalika kyenjagaddemu nti oyo akola ekimu ku ebyo ebisatu ibtigha'a mardatillah ng'anoonya Allah kubeera ng'amusiima fasawfa Allah yagamba nti kyaddaaki nja kumuwa empeera nga nnene ekyo kitegeeza ky'abooluganda nti buli lw'okola ekintu ekyo n'okola ng'onoonya kusiimya Allah tabaraka wa ta'ala oba oyimirizawo tawhidu ey'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu bwomu bwe nekibeera nga mu muqtadayati kalimatu tawhidi ng'ekimu kubikakatira ku byetteeka ebigobera ekigambo kya la ilaha illallah tahqiqu mulimu okukakasa n'okunyweza tawhidul uluhiya okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu bwomu bwe insha Allahu ta'ala nembeera abooluganda nga mbasaba nti ekyo mukitwale nga kikulu nnyo ekigambo nembeera insha Allahu ta'ala abooluganda nga mbasaba nti mukitwale nga kikulu nnyo nga kiteekeddwa okubeera nga kifiibwako insha Allahu ta'ala ekigambo ekyokuna mu bintu ebiteekeddwa okugoberera omuntu yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah al-imanu as-sahihi as-sadiqu birasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera n'okukkiriza okutuufu okw'amazima ng'okkiriza omubaka wa Allah Muhammad alayhi salatu wassalamu fi ta'atihi fima amara mukubeera ng'omugondera mu buli kyonna kyabeera yalagira wal intihau an kulli ma naha anhu wa zajara n'okubeera ng'oleka ekyo kyonna omubaka kyabeera yaziiza ne kiyaziiza abantu ng'akibagaana n'amaanyi nti kino mukireke temukikola watasdiquhu fi kulli ma akhbara an rabbih n'okubeera ng'okakasa buli kyonna kyayogera kasita agamba nti kino kyava wa Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatuhu n'okubeera ng'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ng'omwagala nnyo akthara minan nafsi ng'omwagala n'okusinga omwoyo gwo wal waladi n'okusinga omwana wo wal amwali
n'okusinga ebyobugagga omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Omuntu yenna yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, ateeka okubanga akakasa buli kyonna ekyamugambibwa nabbi Muhammad. Bwe bagamba nti omubaka yagamba bw'ati alayhi salatu wassalam, n'okkiriza nti kigambo kya nabbi Muhammad kinkakatwako okubeera nga nkigoberera, nkakatwako okubeera nga nkikkiriza, nkakatwako okubeera nga nkissa mu nkola. Bwe bakugamba nti kino omubaka Muhammad yakigaana, nabbi wo gwe wakkiriza gwe n'otuuka n'okwatula yakigaana, n'owulira mu mutima nti kikakatako okubeera ng'okireka, n'okubeera ng'okyesamba, n'okunakuwalira yenna n'okunyiigira yenna, oyo abeera akikoze wamu n'okubeera ng'amanyi nti kiri byazibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. N'okubanga nabbi oyo omwagala, omufuule mukwano gwo, omwagala olwagala olusinga engeri gy'oyagala omwoyo gwe, gye weeyagalamu gy'oyagala obulamu bwo, omusukkulumye ku kwagala kw'oyagala omwana gw'ozaala, omusukkulumye ku by'obugagga byo by'olina. Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam lazimu min lawazimi kalimatu tawhidi insha Allahu ta'ala, okukkiriza obubaka bwa nabbi Muhammad nti gaali mazima. Baganda bange, ensonga ezo zonna insha Allahu ta'ala ziriko amateeka agazongero zinyweza insha Allahu ta'ala. Niwe olwokubanga ekyali ntandikwa ya musomo guno, Allah bw'anaabanga atuwadde omukisa insha Allahu ta'ala, zonna tujja kuddamu tuzitagolole bulungi nnyo n'amateeka agazoogerako. Ensonga ey'okutaano min muqtadiyati kalimatu tawhidi alwalaa'u lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minina wa bara'atu min ash-shirki wal mushrikina. Omuntu yenna yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, ateekeddwa okubanga ayagala ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, era ateekeddwa okubanga ayagala ku lwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, era ateekeddwa okubanga ayagala omuntu ng'amwagala lwa bukkiriza. Wal bara'atu min ash-shirki, n'okwesamba buli kintu kyonna ekirimu okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Wal mushrikina, n'okukyayira ddala n'okwesamba bonna abagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Lazimu min lawazimi kalimatu tawhidi, kimu ku byetteeka ebiteekeddwa okubeera ku kigambo ky'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala, ekirina okwetegerezebwa abooluganda n'okutunuulirwa n'okulundwa insha Allahu ta'ala. Tusaba Allah abeere ng'atuwa okumwawula mbwomu bwe. Tosuubira muganda wange nti oyogera bwogezi kigambo ekyo ne biggwa, nti tekirina bikigoberera, kigobererwa, kirina ebikigoberera abooluganda ebyetaaga okutunuulira. Osobola okwogera ekigambo ekyo n'osigala nga atakyogedde mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, kasita tofaayo kunoonya biki bigoberera kigambo ekyo. nga bashekhi babatuga nti fala ilaha illa Allah hiya kalimatu lislami la yasihu islamu ahadin illa bima'rifati ma wada'at lahu wa dallat alayhi wa qubuluhu wal inqiyadu lil amali bihi. nga batulaga amakulu g'ekigambo ekyo tolowooza nti okukyogera obwogezi kibeera kimaze oba okakatwako okunoonya biki ebinneetaagisa. Famafalan omuntu abooluganda bw'akeera enkya n'agula essimu ng'abadde tamanyi gikozesa nga tagikozesangako, anoonya agimanyi amubuulire biki ebinaamukuumira essimu ye, biki ebisobola okwonoona essimu ye. Essimu eyo agikuumenga namwero mu kwonooneka, era abeere ng'asigala agifunamu emigaso, era anoonya nnyo buli ewali omugaso, buli kapeesa nekikamugasa abeere ng'akifuna. Kano kategeeza ki wano, kano kategeeza ki? Olw'ensonga nti omuntu okubeera n'essimu nga tamanyi kugikozesa kiba kitegeeza nti emigaso emingi tajja kugifuna. Ate omuntu okubeera n'essimu nga tamanyi bigyonoona kijja kuba kitegeeza tira tajja kufuna migaso. Kati omuntu yenna okubeeraawo nga tomanyi bigoberera kigambo kya ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah wamu n'emigaso emingi egikirimu, nga n'omugaso ogusinga okubeera omukulu kwe kubeera ng'ekigambo kya la ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah kigenda kuwonya omuliro. Omubaka yagamba alayhi salatu wasalam ti man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allahu dakhala aljanna. Omuntu yennaafa wamu n'okubanga akimanyi titewali asinzibwa okujja ku Allah tabaraka wa ta'ala, obulungi bwafuna kuyingira jjana insha Allahu ta'ala. Ekigambo ekidiri ekisembayo obuluganda ni muqtadayati kalimatu tawhidi an yakuna alhukmu lillah azza wa jalla. Ekigambo kino abooluganda insha Allah ekibadde ekyokuna tuteekwa okukimanya nti tuteekeddwa kwagala ku lwa Allah, muwalaatu lillah, okubanga twagala ku lwa Allah, makulu omwagala
okusinzira ku ngeri gy'ateeka mu nkola amateeka ga Allah, era ng'omuntu omukyawa okusinzira ku ngeri gy'amenyamu amateeka ga Allah. Si kye kyokka okubanga twagala abantu ku lwa mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam, era nga twagala abantu lwa bukkiriza. Omuntu bw'obeerawo ng'olina omuntu gw'oyagala, wamu n'okubanga omuntu oyo alina amateeka g'obusiraamu g'amenya, yagaana okugateeka mu nkola, akubirizibwa agaanye okugassa mu nkola, azannyira mu sunna za Nabbi Muhammad yagaana okuzissa mu nkola, ng'owulira omutima gwo teguliimu kumutamu wadde okumunyiigira, kiba kitegeeza nti amakulu g'ekigambo ekyo tewagategeera ow'oluganda. Oteekwa okubeera ng'ofaayo okwagala omuntu ku lwa Allah, okwagala omuntu ku lwa mubaka, omuntu ng'omwagala lwa bukkiriza bwe. Wa baraatu mina shiriki wal mushrikina, n'okwesambira ddala shiriki, okwesambira ddala okugatta kwa Allah n'ekintu ekirala kyonna, n'okwesamba abo ababikola. Ensonga eddako ye kwe kubeera an yakuna alhukuma lillah, kwe kubeera ng'okulamula, okuteekeddwa okulamula mu nsi muno ng'obeera n'okukkiriza ow'oluganda nti kuteekeddwa kubeera kwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga si kwa kitonde kyonna. Makulu Allah yateekeddwa okugamba abantu nti muleke, ne babeera nga baleka, mukole ne babeera nga bakola. Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuntu yenna ajja n'ekiragiro, ekiragiro ekyo ateekwa kubanga akijja embiragiro bya Allah tabaraka wa ta'ala oba ebya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Era omuntu yenna ajja n'ekiziizo ateekwa kubanga akijja ebigambo bya Allah na bya mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Ekigambo ekisembayo min muqtadayati kalimatu tawhid, tahqiqu tawhid li asma'i wa sifati, wa huwa ifradu Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi al-kamal, okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala tukakasa obwomu bwe, nga tubukakasa n'amannya ge amalungi n'ebitendo bye ebijjuvu, ewatali kwongera mu mannya ga Allah kumusukkulumya nga bwe yeetenda oba nga bwe yayigiriza omubaka w'okubeera nga amutenda, n'ewatali kubeera nga tusukkulumya ebitendo bye. Ebintu ebyo insha Allahu ta'ala abooluganda 27 bye bintu ebyetteeka ebiteekeddwa okugoberera ekigambo kya la ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah, kalimatu tawhidi. Insha Allah abooluganda bakubiriza okubeera nga mufaayo okukuuma shahada, teboononekako shahada mwe mugikume, teboononekako shahada gy'olabe eringanga ku bantu abatambula, eringanga bw'olaba passport ng'erimu visa, ng'omuntu agenda Dubai, ng'omuntu agenda London, bw'atuuka ku kisaawe wonna w'abeera agenda okulinnyira ennyonyi tekimwetaagisa kwogera bingi, ateekawo butesi passport ng'oli akebera visa ng'amugamba nti yitawo. Naye omuntu agenda obugenzi ku kisaawe ng'agamba nti agenda Dubai, agenda London, nga talina passport, kale oba agiina nga terimu visa, muganda wange talina lugendo lwakwata. Kati shahada yaffe abooluganda tugikuume. Points zino 7 zenkonyeko abooluganda insha Allah ta'ala, nzikonyeko omufunze insha Allah. Naye Allah bw'anaabanga atwadde obulamu tujja kwongera insha Allah tuzigaziye, tuzituzeko omutwe ogugamba nti mu muqtadayati kalimatu tawhidi, ebintu eby'obwetteeka ebiteekeddwa okubeera ku kigambo ky'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Insha Allah ta'ala tubeere nga tufaayo okulaba nga tubigoberera, tubirunde, oleme kulowooza nti okwogera obwogezi ekigambo ekyo kimala. Kiteekeddwa okugobererwako ebintu ebyo era ebyetaagibwa insha Allah ta'ala okubanga bitegeerwa. Ekyo kye kyatandisizaawo mu kutu gaffe guno, okubanga natadhakaru ba'duna ba'dan, nga twejjukiza, yani nga twejjukiza fekka na fekka ku bigambo ebikwatagana ku Allah tabaraka wa ta'ala, ebikwatagana ku nzikiriza yaffe, ebikwatagana insha Allah ta'ala ku busiraamu bwaffe. Tubukuume tebutoononekako. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.